alwadde nga toyina bikujjanjaba fa. Enjiri etuuse weekaayira. Ngambye eki? Ewaffe Masaka bagamba nti atalina maanyi tagwa ddalu. Tolina maanyi eddalu lino namuki. Buli alwadde nga tuwategeka bujjanjabi bwo fa. Nyamba tukyogere ffenna tebakinsibaako. Bayinza okitambuza kati ku TikTok wonna. Bugingo takyalinamu kabuntu. Era abantu bonaga nti buli alwala afe. Kati nyamba tukyogere ffenna 1 2 3 go. Buli alwadde nga tolina kikujjanjaba. Manika emikono gyomalize saavisi ya leero. Omanyi bagamba kamwa kabi kasasiro ganga. Kakati omukulu Pastor Rosias Bugingo ebimu ku bigambo byayogeranga asaaga oba ebigambo by'oyinza okuba ng'okozesa okusumba endigazo. Mu kusooka abantu tebaali tebabitutte nga byamakulu naye oluvannyuma lwa service ate abantu ne bavayo ne bagamba nti g'amazima Pastor Bugingo byakola ennaku zino tebikyali ku mulamwa gwa kubeera ng'asumba endiga oba okubuulira endiga. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo by'owulidde byavayo n'abeera ng'akozesa mu service emu nti buli mulwadde nga tewafuna ssente oba tewakola nteekateeka yonna yonna kubeerawo ng'ekujjanjaba beera ng'ofa. Ekyaviiriddeko Abannayuganda abasinga ne bavaayo okubeera nga bakomplaininga ku mpeereza oba ku busumba obw'ennaku zino bukyanga afuna omukyala Susan nti ate bwonoonese nnyo kubanga kati y'omu ku basumba abasinga okubeera nga badduulira abantu naye kakati ate kyeyatuuseeko ate kiri too much oba kyasusse. Oluvannyuma lw'okubeera ng'eggwanga Uganda ffenna tuli mu kubeera nga tusobeddwa abavubuka abasinga tewali mirimu ate of course era n'abantu abakulu tewali mirimu. Kakati omuntu kitegeeza waba alwadde ate oluusi ebiseera ebisinga batalina buyambi bw'ejjanjabisa. Kakati abantu abasinga bavudde ne batandika okubeera nga bakonjera Pastor Bugingo ebigambo nti we yalina omukyala ayitibwa Teddy banaye ate tekyali bwe kiti naye ate okuva lwe yafuna omukyala ono ayitibwa Susan Makula walayi ensumba ye oba obuweereza bwe bukyuse nga y'omu ku bapasita abasinga okubeera nga walayi okituuka mu nsonga y'okuduula teyeetaaga kubeera ng'alinako omulala gwe yeebuuza kuba buli kigambo ekiduula akirina. Ng'era bw'owulidde ebigambo ebyo byayogedde abantu abasinga bavuddewawo nga bafunyemu amakulu amalala era nga bwe nkubulidde nti abasinga okusinziira ku mikutu egy'enjawulo okuli Facebook n'aba WhatsApp group abantu abasinga ze balimu bavudde ne babeera nga bakomplaininga ku buweereza bwe ne bagamba banawe omusumba ono ate afuuse ekizibu era afuuse ensonga. So right now ge kamawulire agaliwo ku Pastor Bugingo abantu abasinga batandise okubeera nga bakomplaininga ku mpeereza gy'aweerezaamu okubeera nga nte bw'atyo watandise okubeera ng'ayogera. For now sigenda kuba nga nsukawo just nja kusaba Mukama Katonda abeere ng'akunkuumira. Bye. Buli alwadde nga toyina bikujjanjaba fa. Enjiri etuuse weekaayira. Ngambye eki? Ewaffe Masaka bagamba nti atalina maanyi tagwa ddalu. Tolina maanyi eddalu lino namuki. Buli alwadde nga tuwategeka bujjanjabi bwo fa. Nyamba tukyogere ffenna tebakinsibaako. Bayinza okitambuza kati ku TikTok wonna. Bugingo takyalinamu kabuntu. Era abantu bonaga nti buli alwala afe. Kati nyamba tukyogere ffenna 1 2 3 go. Buli alwadde nga tolina kikujjanjaba. Manika emikono gyomalize saavisi ya leero.